Alright. Amugamba mutya mikwano gyange mwenna abeekuumidde ku Twistalk TV muli mutya kansubire nti buli omu ali bulungi. So mu kaseera kano nzize okuba nti mbatuusaako amawulire ga Eddy Kenzo saako ne Rema Namakula. Kiki ekigenda mu maaso wakati w'abaana ababiri bafuuse ensonga mu kaseera kano beefuze intaneti. Kiki ekigenda mu maaso wakati w'abaana ababiri basobola okuddingana oba nedda oba bagenda okusigala nga ba mikwano? Kakati navuddeyo ne nkutuusako amawulire ga Rema Namakula ne Eddy Kenzo olunaku olw'ejjo. Atasobodde kulaba vidiyo eyo, genda mu vidiyo zaffe wano ku Twistalk TV osobola okuba nti weerabira amawulire ago. Kakati Eddy Kenzo ali mu nteeseganya za kuba nti aperereza Rema Namakula kuba nti asobola okuba nti ajja ayimbe ku kivulu kye oba osanga bakoleyo ne kakolabo basharinge stage nga bwe baatera okikola mu biseera biri ebyedda. Mu kaseera kano Eddy Kenzo jjukira alina ekivulu kye kyateekateeka okuba nti ate ategeka mu bwangu ddala ekimanyiddwa nga Eddy Kenzo Festival. Kino nno kyali kyakubeerayo 2020 wabula olwa COVID tekyasobola kuba nti ate kyabeerayo. So mu kaseera kano agenda kuba nti ate akiteekayo lwakuba tannaba kwogera deeti ki gyagenda kuba nti ateekayo ekivulu kino. Kakati abamu ku abo abayimbi be yasobodde okuba nti ate atuukirira basobole okuba nti bajja ku kivulu kino baperforminge kwe kuli eyali mukyala we amanyiddwa nga Rema Namakula. Rema Namakula ono mukyala wa Dr. Amza kati essaawa eno takyalina Eddy Kenzo naye nga bano baali baagalana nnyo mu biseera biri ebyedda era balina n'omwana. Kakati Rema Namakula ayogedde ku nsonga zino eno era bw'ati bw'azoogeddeko. Jjukira essaawa zino Rema Namakula alina enteekateeka gy'ategeseemu okusobola okuba nti addiza abafaanizi be bonna abamuwagiridde ebbanga, abamusupportingidde ebbanga, abaali bagamba nti it will end in tears ne Dr. Amza Ssebunya bonna alina kwegamba giveaway gy'agenda maaso n'okuba nti addiza abafaanizi be Rema Namakula. Alina ka challenge ke yatadde ku Facebook nga eri yenna akakola nga tapoozinzeemu oba nga kwegamba nga tasikipinzeemu yadde ekigambo n'ekimu agenda kuba nti ate yeewangulira omutete gw'ensimbi saako n'okuba nti ate yeewangulira Dina ne Rema Namakula saako ne Dr. Amza Ssebunya ne basobola okuba nti bafuna akaseera akalungi. So Rema Namakula ensonga za Eddy Kenzo agamba nti takirinaako buzibu oba okitegeera kasita omwami we Amza Ssebunya akkiriza buli kimu kijja kutambula bulungi, kijja kutambula malidadi sana, tewali kisobola kuba nti ate kigaana. Ewali abakulu basobola okuba nti ate bakkaanya ne batuuka ku nzikiriziganya. So mukyala Rema Namakula embeera eno ye alaba nga tewali nnyo buzibu bw'amanyi busobola kuba nti ate bugaana okukola ne Eddy Kenzo kubanga ye ng'omuntu tamuyinaako buzibu. Oli akyali taata w'omwana we era nga amwinamu omwana. Enkolagana yo tesobola kuba nti ate evaawo ku sayidi ya Rema Namakula saako ne Eddy Kenzo. Ebintu byonna bijagenda maaso n'okuba nti bitambula bulungi as long as Rema Namakula ne Dr. Amza Ssebunya bali in touch boogerezeganya bakkaanya mu buli kimu. So ekya Eddy Kenzo kyo kikyagira kiri awo mpola nga Rema Namakula jjukira omukyala yenna omutuufu mu maka bw'aba alina ekintu kyagenda okukola asooka consultingako ku mwami we gw'alina oba okitegeera. So Rema Namakula andowooza ensonga eno agikutte bulungi naye nga bw'omulaba omukyala musanyufu nnyo, essanyu alina buli kimu atalina nnyo buzibu bugenda mu maaso n'okuba nti ate buli ku sayidi eyo. So Rema Namakula byebyo ebiri ku sayidi eno Eddy Kenzo mwebale kuba nti ate mwekomera ku Twistalk TV mugende maaso n'okuba nti musubscribinga musobole okuba nti musuba buli mboozi gye tubateerayo. Mubeere bulungi, mweraba.